Kuva ku SB4 Media Yaffe Tuggussa Enssonga. Era sawa yonna bala kyetulindira kyekino omukulu ndowooza omulaba mukulu watu bannange ne weebuuza nti buno obwana mwe mwali supu asobola okukusa omukulu ono ku kyalo tekwaliko ntalamule ebyana by'Amasaka nga binyirira ebyana by'Amasaka nga kuli ebikyala ebirungi ate siko yali badde avumbagatira ebyo ng'agendeyo ku luzzi naye Mwana wange yakwata olugoye luvugulumu okuva Kampala n'abyambala nga mutunuulidde bweti. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Muzzukulu wa Kabajja yakubuuzaako amachagano omugeyi Ssebunja tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga mwasuze mutya muli mutya ffe twagambye nti tusobola kuva ku nsonga paka nga Mukama yatugambye nti ensonga eyo mugiveeko naye wabanga Mukama yatutonda era kutugulumiza bwe tusinza buli lukya tanaba kutugamba nti ensonga eyo mugiveeko tetusobola kugivaako. Tukyali ku nsonga ya John eyakabasanya abaana bamulamu we ate nga musomesa Teacher John gye tukyaliko programu eyaweddeko twabalaze nga twatudde mu lukiiko lw'ekyalo era ng'ekyalo kyonna kyonna kinyiivu ekyalo kyonna kyonna kyabadde nga kisanyufu olw'okubanga omukulu yakwatibwa ne maama we naye nga tebyavudde mu lukiiko noza mwabitegedde bulungi nti maama we bamutadde era kati nga ali abutaala ve ku kyalo tanaba kuddako anti abantu banyiivu nnyo ku kyalo tebayagala maama yadde ku kyalo mwabirabe bulungi mu programu yaffe yawedde olunaku lwaleero twabasuubiza nti tujja kubanga tudda mu kooti era olunaku lwaleero olunaku lwa kooti olutaba wano tuli mu kwetegeka okubeera nga tugenda mu kooti olugendo luno lwotulaba lwe tulimu okubeera nga tugenda e Masaka mu kooti. Tweyanza nnyo n'abazi bagoberera programu eno ya John kuviira ddala mu ntandikwa bangi bavuddeyo baligiryakitingako n'abakulu okuva mu poliisi enkulu era bano twebaza nnyo Uganda Police okubeera ng'ensonga zino yazingirawo mu nnambiro netuyambako mu nsonga ezitali zimu yatuyambako era wetwogera nti abaana ne maama waliwo we bali bakyajjanjabwa kubanga omuntu okumujjanjaba ebizibu byayiseemu bakyetagisa akadde kanene nnyo wamu n'okubabudaabuda okubakansolinga okubeera nga ebizibu ebyo babivuunuka bo bali safe babadde babatubuuza nti abantu bo bali luddawa bo bali safe abaana ne maama naye tuli mu lugendo kubanga tugenda mu kooti tulabe John ono agenda salirwa atya biki mulamuzi agenda kutugamba ki naye nga ajjukira tabaga twaveeri nga buli muntu yeesunze ab'okukyalo beesunze tuteekwa okubayo mu kooti tugenda tutabe ekigenda okubeera mu kooti. SB4 Media Tuggussa Enssonga omala ali ku kamera nga bulijjo Ezepi ali ku nkata saidi yawo tuolekere olugendo lwaffe tugende mu kooti. Muna Uganda
Uganda. Big Clara H Property Services bakusosotolede estate sempya enteketeko okuzama awema ya ku luguudo lw'e Masaka kilomita 4 zokka okuva ku main ploti ziri fuuti 5 ku 10 ku bukadde 13.5 zokka endala erina mayumba ku luguudo lw'e Hoima kilomita 4 zokka okuva ku main fuuti 5 ku 10 ku milioni 6 zokka. Ettaka lyaffe lyonna lya byapa ate nga enguudo amazzi n'amasannyalaze byonna weebirira bitegeke bulungi. Tusange ku ofisi zaffe ku Kampala Road ku kizimbe kya E-Tower omwaliro gw'okutaano ekisenge E06 oba tukubire ku ssimu zino wammanga. Abantu abenyigira mu bikolobero ebinene bwe bityo tetukyabagala mu kitundu kyaffe. Era wabawo gwe bawadde bondi mukakase nti ava mu kitundu kino ng'akatayi tekannasala kkubo. Sebo DPC gwe yasindise nkusaba mu mugambe ffe omukyala ne famire batulabeko bw'oba balina gye basenge ewala bagende eyo. Singa mumulaba ku kyalo kuno Kaina kusala. Omusajja wa kulaawa. Kakati obujulizi SB4 yabumuwadda kikyakyayagala asinzire ku obwo olyamulamule akwegamba wekiba kisoboka amusalire endooza nagwakufa akalabba kakyaliyo. Mwana wange yakwata olugoye luvuguluvu okuva Kampala n'abyambala nga mutunuulidde bweti. Yamba banaye muyamba omukyalo Joni yetaaga kukwata bannange kubanga ku kyalo nazaala we bamutyako olw'omutima gwe n'embeera ze. Okay, abakyalina ffe ku SB4 Media ndowooza mulaba wano wetuli tutuuse ku kooti abagenda okubeera nga bawulirwa omusango gwa John yakabasanya abaana ensonga tukyaliko yemu abatambudde naffe gye tuyise yonna yonna tubeeyanza nnyo tukyali ku nsonga eno ekitufuula nti ffe tuggusa ensonga kitawulako bannaffe abalala kwe kubeera nga tuggusa ensonga era wano gy'olengera ye kooti era ndowooza olaba abase batandise okubaleeta kooti eno wengire kubanga muwulirwa omusango ogwo tetunamanya nti bagenda kubanga bagusayira wano obanga bagenda kubeera nga bagwongerayo naye nga kyekyo kooti era nga bwogiraba tuli mu kwetegeka ne mu kwetegeka kooti etuule beera ku SB4 Media tuggusa ensonga buli kimu kigenda kubanga kitambula mpola mpola pole pole ate nga tuli ku muzuuli tukyalinawo ku kamera ate era tiimu nene nnyo okulaba nga olunaku olwaleero tubeera nga tuwulira omusango guno gwa John yakabasanya abaana wabula twatandise okuwulira amasimu ag'enjawulo okutiisibwatiisibwa okw'enjawulo okuva mu famire eno ya John naye twagala obbagamba bakulu ffe tetutiisibwatiisibwa kubanga twesigamye ku Mukama yatutonda obanga yatutonda yakutonda so olina nsonga lwaki osobola okutiisatiisa muntu muno andi bino byonna ebikolwa yesu mniwanyiivu olwokuba nti maama wammwe yakwatibwa byonna byonna ebikolwa byakolebwa mu nnyumba ye ate nga
yali abimanyiiko. Ekyomukisa mulungi yateereddwa naye tubadde tusaba nti ebizibu byemulina bikomye ku ebyo. Tusaba bwasaba nti ebizibu byemulina bikomye ku ebyo wala naffe temutwongera mu bizibu byammwe kubanga ate byaffe omunagattamu mu byemulina ebizibu byammwe okutogattamu naffe ate tufuke ekizibu gye muli muyinza obutamalaako naye nga ssaawa yonna yonna tubeera kubanga kooti etuula tulinde mukatini nnyo kooti egenda kubeera nga etuula tuwulire omusango. SB4 Media tetumanyi nti mweno omuntu waffe mwali tubiyita omunyama gwaffe mweguli bo kooti yatandise dda okutuula olengera abo abasibe be batandise okujja naye tusayo tebaba mweno mwali tusaba omulamuzi agenda okubeera mu musango guno abeeremu enkanya agusale n'obwenkanya abeeremu n'okusaasira abeeremu n'omutima omuzadde kubanga gumusango munene omukulu ono tasobose kusobya ku baana bano bokka nga gye muvudde muwulira nti olumu n'ebbaluwa zamugibwako ez'obusomesa era emize gino azze ng'agikola. Tusaba omulamuzi asinzire ku bujulizi obwo naddala katambi ako akalagibwa akasinzireko ng'asala omusango guno agusayo n'amazima n'obwenkanya omulamuzi naye nga tumulinda kyamukisa mubi nti baase eno tajiddemu bana basiba basoose naye nga ssaawa yonna agenda kubeera nga omusibe ono atuuka era tumulinda. Ffe tugenda kuvaayo katuuka essaawa 12 za kiro katuuka essaawa 3 tujja kubeera nga bwetuli kubanga ffe twapatana oba tweyama omulimu gw'okubaweereza nga SB4 Media Tuggussa Enssonga. Tumulindeko kko ajje. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Akyali ku middeko SB4 Media Tuggussa Enssonga omukulu ndowooza omulaba agiddeko bangali ya poliisi era nga tutabagambye nti ffe tujja kubanga tumulinda tubuuzizaako ne batugamba nti atasobola kujja mu baasi eri kubanga tanaba kugenda ku alimanda akyali ku poliisi abadde tanagenda mu prison naye nga omukulu yamaze okutuuka era ssaawa yonna bula kyetulindira kyekino omukulu ndowooza omulaba mukulu watu bannange ne weebuuza nti buno obwana mwe mwali supu asobola okukusa omukulu ono ku kyalo tekwaliko ntalamule ebyana bya Masaka nga binyirira ebyana bya Masaka nga kuli ebikyala ebirungi ate siko yali badde avumbagatira eyo ng'agendeyo ku luzzi naye mukulu ndoza omulayo demo ebuzo omukulu yafaanana atya omukulu ali atya biki yoyo mumulabye tumulabye saya kugenda mu kooti tuwulire omulamuzi kyagenda okubeera nga atugamba ate tujja kubeera nga tujja kuba naye sinalabako ku bantu b'e Masaka ku kyalo tunaba kulalako ku bantu b'e Masaka ku kyalo bo bali luddawa bo tebategedde olunaku luno naye nga twalulangirira mu lukiiko twalulangirira olunaku luno naye katusabe katulinde baba najja naye nga SB4 Media Tuggussa Enssonga tugende straight mu kooti katwatwadde ddala mu kooti tulabe ate ebigenda okuvaayo tukomewo tubabuulire. SB4 Media Tuggussa Enssonga.
Omwana mu Luganda oba taata w'omwana oli taata w'omwana naye bano bamujja na nnyina. Oyo omwana ayitibwa Nanyonga nti wegatta naye mu bikolwa eby'omukwano nga wa myaka 16. Omusango ogwokubiri oguli The mother of the children here. Mama wabana jali wano. Mama wana Kalyango oli. Ate mama wana Nyungu. This one is just the real wife. So, what have you heard and understood the churches? Mr. John, have you understood the church? Emisango gitegedde gikulesezza wano. So, as advised, you cannot plead before me since I lack jurisdiction to handle this matter. However, you have the right to apply for bail, but that can only be done before the High Court. Osobola okuteekamu okusaba kooti ekuyimbule ku kakalu naye bw'oba olina ekiruuyirirwa ekyo ojja kuteekamu okusaba okwo mu kooti enkulu naye eri wano. But in the meantime, we'll be on remand till the 16th of November. Omulingo gwe gumu ngeri emu kooti emu kusingise kwa rimanda paka ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'e-11. But should you feel there's applying for bail, High Court is just here. Naye oba owulidde nti oyagala kusaba okuyimbulwa ku kakalu kooti eri wano jateekayo okusabako mu kooti enkulu. Nagomola okkirizibwa okubaako kyoyogera okwewozaako lwa nsonga nti kooti eno talina buyinza bwa kukozesa naye oliriza emisango egikuleseza mu kooti. Oleteddwa wano lwa musango gwa kuganza omwana ow'obuwala ataneetuuka oba okwegatta n'omwana ow'obuwala ataneetuuka. Kigambibwa nti gwe Bulungu John kuva mu mwaka 2020 okutuuka omwezi ogw'omwenda mwaka 2020 awe Nakalwe Kikonge mu disitulikiti y'e Lwengo ate ng'oli muntu wa buvunaanyizibwa kugamba nga bwe taata yawasa mama omwana oyo ayitibwa Nakalyango nti wegatta naye akyali muto wa myaka 13. Omusango gukuleseza mu kooti ogusoose. Omusango ogwokubiri nagwo kye kimu gwakwegatta n'omwana ow'obuwala ataneetuuka. Kigambibwa nti gwe Bulungu John wakati w'omwaka 2020 okutuuka omwezi ogw'omwenda mwaka 2021 awe Nakalwe. Ebyokooti ndowooza mubiwulidde byebyo nno kati nnyo katunonyako ku chairman kati atuwire ku side ye naye nga tebibadde byangu chairman ebya chairman naye nga kusemba tutandise okusemvula n'omusango guno ekyebuzibwa tutumalako nabyo weetuli abatusapotinga weemuli batugoberera weemuli tuyanziza okutugoberera tujja kumalako twalemererwa twagamba nti tetujja kulemererwa SB4 Media Tuggussa Enssonga ndowooza nti Tuggussa Enssonga tetugenda kubanga tulemererwa katufune okukyamana kati ninnya tubulire endowooza ye nabiki ebivudde mu kooti. Chairman tukwaliriza ku SB4 Media Tuggussa Enssonga. Bassebo ne bannyabo abatulaba ku SB4 Media erinnya lyange nze Tambala Anthony Ekiggundu ssentebe w'ekyalo Nkalwe LC1 mu luka gw'e Kaganda Gombola y'Ekingo mu Lwengo District. Ssaawa ya leero nyimiridde wano ku kooti eya Masaka High Court
ku nsonga z'omusango gw'okukabasanya abaana abakabasanyizibwa John emabega kaawo era agasinkanye omulamuzi olwaleero bamututte mu kooti. Omulamuzi n'amusomera emisango ebiri, ng'emisango ebiri egyo gya naggomola, ng'avunaanibwa okwegatta n'abaana babiri, omuto ow'emyaka 13 n'owe16 mu mpalo ez'enjawulo. Kyekiva gyawusa okubeera emisango ebiri, naye nga otutuukidde takkiriziddwa kwogera kigambo kyonna mu kooti eyo olw'okuba nti kooti nto. Ne bamusindika kwa remand okutuuka ng'ennaku z'omwezi 16 Novemba 2022 kooti enkulu High Court e Masaka lwejja okutuula emuwulirize, era bw'ali balina kyayagala okwogera ku olwo lwakyogera. Omusibe tumulabyeko nga tali mu mbeera mbi wadde tatwegeeseze maaso ge, naye ng'abadde ku mpingo nga mulamu mulungi era ng'asobola okuddamu kyonna kyeba lyagadde wadde nga tayagala kubaako kyayogera oba okuyambibwa kwonna. Kale nno gyali tumulindidde nga 16 Novemba. Omulanga gwenkubira abalamuzi baffe, kubanga kati nga bwe mbangambye nze ndi ssentebe wa LC1, omusango guno gwavira ddala wansi era nange nagumanyako olwo tumukwata nga gumaze omwaka mulamba, naye nga twagala kwebaza nnyo SB4 eyasobola okutumanyisa ku butambi bwe yatuweerezanga ku kyalo oluvannyuma lw'okutegeera nti omusango ogwo gwasinzira waffe okukolebwa. Naye kyensaba abalamuzi baffe nti ensonga zino zikwatibwe mu bwenkanya, kubanga tunoonya mazima olw'ensonga nti kati nze ng'omukulembeze ekibuuzo kye nasooka okubuuza John namubuuza nti omusango guno ogumanyi, n'aŋŋamba tagumanyi era tagukolangako. N'andaga nti obutambi obwo bulabika ku media bagatta bugatte, kyendaba nga kyali kikyamu. Bwe twatuukira awo twalaba nti nga ali mu sitowa n'akawala ng'ate kambala empale, kambala sikaati, kambala ne blouse, ne mubuuza nti kati ate awo baagattawo batya. Awo twagala tufune obwenkanya, tumanye kituufu si kituufu. Kati akaso n'ennyama biri waggwawo omulamuzi. Ku mulundi guli twali tulowooza nti maama banamuleeta naye tebamuleese olw'ensonga nti baagadde batandike guno omunene, ate ndowooza ensonga za maama nazo zitambula zijja kukwatibwako oluvannyuma, ye tasuubiddwa olwaleero. Okusinziira ku lukiiko lwe twalimu ku Lwokutaano n'endowooza z'abatuuze abaaliwo mu bungi ddala, nze ku lwange nga ssentebe w'ekyalo nyimirira n'abantu, nyimirira n'eddoboozi ly'abantu, kye basalawo ku maama owadda oba tadda ku kyalo kyava ku batuuze be balina okusalawo embeera eyo, kubanga balaba nti embeera eyo maama yagyenyigiramu nnyo okutwala wala. So singa yakyogera mu bbanga eryo ery'omwaka omulamba kyali badde kirina we kituuka era kyali badde tulowooza nti tali apaati ku nsonga eyo, naye okuva lwe bakisirikira kati abatuuze ensonga bwe bagisalawo. Abo nga nsooka okwebaza SB4 Media nammwe mwenna abazi bagoberera omusango guno, kwengatta ne poliisi y'Embiriizi, DPC, District CID, ba CID abo wansi, enkwata gye mukuttemu omusango guno. Mbeebaza nnyo kubanga bino bye bitumalamu amaanyi ffe ng'abakulembeze, bwe bitavaayo mu mbeera ng'eno ya kutwala mazima na bwenkanya kitumalamu amaanyi. N'olwekyo mbeebaza okukwata ensonga zino n'obuvunaanyizibwa. So njagala kubasuubiza nti tusinkane nga 16 Novemba twongere okugoberera ensonga zino, tufune obutuufu bwazo olw'ensonga nti
ffenna tukyanoonya ani mutuufu, maama w'abaana n'abaana oba John ye mutuufu. N'olwekyo mbasaba nga 16 basobola mujje mu High Court e Masaka tuwulirize ensonga ezo. Mwebale nnyo, mbasiibudde. So byebyo nno chairman ndowooza muwulidde ebivudde mu kkooti byebyo tujja kulemerako era ne date ze batuwadde tujja kubeera nga tudda naye nebumala ojja kufiira migwa Omala ojja kufiira migwa nebumala naye afuuse musasi waffe agenzeko n'abuuza mukulu John nti John nakyoyogerako. John awanise n'agamba SB4 Media muwangudde tetunnawangula kubanga tunaba kubasayira mu musango. Mulamuzi ndowooza omuwulidde agambye nti omusango gwa High Court tasobola gusa mu kkooti eno. So tulinde omusango gumaze okukusalirwa then osooka gavumenti SB4 Media tuwangudde andi tetuli mu ntalo nti kuwangula oba ki wabula tuli mu kukola ekyo ekyatutuma Mukama Katonda yatutonda okukola. So tetuli mu lutalo nti kubawangula family omukulu mukulu umolo gwagenzeeko oyo mukulu wa John na story eri mwamuwulira agatuliyisizza ye agatuweredde otugalye nga lumu January omalo simanyi oba ogenda kunywera kwoki ge bakuwadde okulya oba ogenda kunywera kwoki obuzibu mukulu gundi tetujja kwogera linnya naye nga mukulu wa John oyo olulala obanga wawumala okugalya omulako n'ekyokunywa alisiko nomulako kukala oba kaziire nanywako kaziire oba akatunda oba akashera kwagamba naye okugalya nga makalu nga tegaliika. So byebyo ebadde mu kkooti ze munnange nsekamu kuba de musajja musanyufu naye nga byo tebisesa si byannaku program ya kuwa kyakuyiga kigwa omuzadde ali eyo abazadde tufe nnyo ku baana baffe andi ne ku byalo gye tuwangalira tubeere bakalabalaba kubanga bana bakukyalo babadde bamanya ensonga zino abantu abakukyalo babadde bamanya ensonga zino abamu naye nga tebavaayo batya tuleme okutiisibwa n'amalogo mbu famire ya Wondogo tebagigambako biki no bananga tebiriyo ebintu ebyo. Sisuubira nti waliyo eddogo esobola okusinga poliisi oba Katonda. Ogafukamira osabe ogende ku poliisi owabire nti John akwata abaana. Ale ne poliisi otujja gye muli mutubeerere bangu nyinza okujja nga nina kale oba nga ndabye naye nga sirikodinze katambi notandika okumbuuza ebibuuzo bingi. So poliisi mutubeerere bangu ndowooza abantu bano batya poliisi ensonga lwaki ne leero tebazze mu kkooti abawo ku kyalo bonna. Poliisi bagitya abantu b'okubyalo banne tulekerawo okutya poliisi eriwo okutukuuma andi sisuubira nti wonna ojja okulumiriza omusibe poliisi esobola okukukwata. Tujja kuddeko ku kyalo tubabuuze lwaki temwajja mu kkooti si mu bubi ne batubulire ensonga zaabwe bazoba batya famire eno kuba twawulirako dda mu lukiiko nga bagamba nti famire eno beewerera buli muntu eyavaayo naawe obujulizi simanyanga bagenda bakolako obulabe tebabatiisatiisa bannange kuba kutiisatiisa okuva ku nsonga naye ffe nawe munatutiisa tobagayidde twatandika okufuna amasimu nebitwogerwako eyo naye ffe tetugenda kutiisibwatiisibwa ate siko kale katufe bamanye nti SB4 yafa olw'ensonga bweziti ne bweziti kusinga onofa tumanyiko mayitire nti kiki ekyakutta nti ate biki nedda tetulina tukkiza kutiisatiisa kuva ku nsonga tujja zigenderako. Abantu b'okubyalo tulekerawo okutya poliisi wofuna obuzibu bonna before nga tukubira SB4 Media simu sooka ogende ku poliisi we reporting tufuna amasimu mangi nnyo nga mutugamba SB4 kino nenkubuuza bagenzeeko ku poliisi nti ku poliisi ntyayo. Tetutya poliisi bannange, tetutya poliisi katusobe nti ku kkooti ddala enaddako okutuula ab'okukyalo munaatuwerekerako. Tusaba busabi ab'okukyalo mutuwerekereko kuno tubadde na chairman yekka defense talabiseeko awansi tabalabiseeko abantu b'okukyalo tabalabiseeko. Tusaba kkooti eddako okutuula November tulabikeko
SB4 Media Tuggussa Enssonga byote bekyayimiridde tujja kulemera ku nsonga eno paka umala kuzo kamera nga bulijjo ne Patrick Semanda Izepi Albert editor waffe twagala okutumira bonna batu followinga twagala okutumira sponsor wa fompya omukulu bano aba big Clara property agencies bano nno batunda amataka n'okugagula gwenga ole mu Dubai oba oli mu Saudi wala agadduguleo ku poloti kapolotiko osobola okubanga wekwata bannaffe aba big Clara bakuwa poloti ku bei nno yansoko kuba bazisaza n'okuzisala osobola okufuna poloti ku bukadde mukaaga nofuna poloti ku estate empya eri side zinamayombe eyo osobola okubanga wewangwira ku poloti ku bukadde mukaaga zokka n'ekyapa mu ngalo boba kuwa ekyapa mu ngalo poloti erima kuba matuufu nagamba nti nze okulanga n'omuntu maze omwetegereza abikirala bo kubya amataka mbadde munsaba nnyo nti bannange tulange twagala kuzi poloti mwezemu n'inbox yange muŋŋamba bannange SB4 poloti njagala poloti biki baleetedde bikirala bano nno beesigwa balina ebyapa ate nga amataka gaabwe gali mikono mituufu nze SB4 muzukulu wa Kabajja tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga bera bulungi weeraba Munnayuganda Big Clara H Property Services bakusoosotoledde estate sempya enteekateeka okuzaama awema ya ku luguudo lw'e Masaka kilomita 4 zokka okuva ku main ploti ziri fuuti 5 ku 10 ku bukadde 13.5 zokka endala eri Namayumba ku luguudo lw'e Hoima kilomita 4 zokka okuva ku main fuuti 5 ku 10 ku milioni 6 zokka ettaka lyaffe lyonna lya byapa ate nga enguudo amazzi n'amasannyalaze byonna weebirira bitegeke bulungi tusange ku ofiisi zaffe ku Kampala Road ku kizimbe kya E-Tower omwaliro gw'okutaano ekisenge E06 oba tukubire ku ssimu zino wammanga SB4 Media Tuggussa Enssonga.